بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. Allah agamba fahal yanzuruna abantu olowooza balinayo kye balindiridde illa okujjako saatan obalindiridde ekiyama kimala okuyingirawo abantu okukkiriza okukukyabalemi wano ku nsi naye mu butuufu ku ssaawa ng'esembedde buli muntu ajja kukkiriza akkirize nti kano nno ge mazima. naye Allah agamba nti abantu abolowooza balinayo kye balindi ekibaganya okukkiriza illa okujjako saata balindiridde essaawa yaffe eyingirewo balindiridde ekiyama kiyingirewo nga bwe kinaayingirawo bajja kukkiriza. oba olaba ne Firaawo yakkiriza ku ssaawa envannyuma Allah obukkiriza bwe ne bumuyamba n'agamba omubiri nguwonyezza okubeera nga tegujja kuzikirira nga gy'abalala tugende kubeera ekyokulabirako abantu abalala basomeko abajjemu bayigire ku ggwe. Allah subhanahu wa ta'ala omubiri gwe n'aguwonya olw'obukkiriza bwe yakolawo obwali obw'essaawa obusaawa. naye Allah agambye nti abantu abaganya okukkiriza olowooza ki ekibaganya okukkiriza balinze illa okujjako balinze saata essaawa emala okuyingira antaatiyahum bagtatan ng'atejja kugwawo kibwatukira fakad jaa ashratuha ng'ate tumaze okuleeta n'obubonero bwayo bulabise ki obubonero obulaga nti essaawa esembedde ey'ekiyama bumaze okulabikako bungi bugenda bulabika. nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yalanga obubonero bw'ekiyama abantu bamaze okubulabako Jibrilu alayhi salam bwe yajja eri nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba mbuulira obusiraamu n'amubuulira n'amugamba mbuulira imaani n'agimubuulira n'amugamba mbuulira ihsaan n'agimubuulira n'atuuka ku kigambo nti mbuulira kiyama n'amugamba sikimanyi wadde sikakasani naawe ukimanyi naye n'amugamba kale mbuulira ku bubonero bwakyo n'amugamba nti obubonero bwakyo kano nakali mujja kubuuza bamashaikhu babagaziirize hadisi empanvu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fakad jaa ashratuha obubonero bw'ekiyama bwamala dde okuyingirawo obubalaga nti kinene kijja obubalaga nti kiyama ekinene kijja nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba ekiyama tekigenda kubeerawo okujjako nga mumaze okulaba obubonero 10 ku bubonero bwe 10 eyogeramu ebintu bungi mubuuza abamanyi bajja kubabuulira obubonero bwe 10 bwe buliwa obugenda okubeerawo ng'ekiyama kisembedde obubonero obusinga ku bunne bwabwo obunene ng'e10 olwo bw'oliba olabyeko akamu ng'omanya bumanya nti ekiyama kiyingidde tewakyaliwo kubuusabuusa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu ekibaganya okukkiriza si nsonga ndala balinze ekiyama kimala okuyingirawo balyoke bakkirize so nga ate obubonero bw'ekiyama twamaze dde okubuleeta weebuli babulaba fa anna lahum kale kiribagasa ki okubeera nti bakkiriza ku ssaawa etakkirizibwako okubeera ng'obukkiriza bw'omuntu bulikkirizibwa idha jaatuhum dhikrahum bwe kiriba kizza ekiyama ekibajjukiza amateeka ga Allah nti baali badde basaanye okubeera nga bakkiriza kigenda kubagasa ki ng'ate oluggi lw'okubukkiriza ekiyama bwe kiriba kiyingiddewo oluggi lw'okwenenya lugenda kubeera nga luggaddwawo ng'omuntu yenna atakkiriza lubereberye takyakkirizibwa ku ssaawa eyo obukkiriza bwe. فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم من أنه من بدل لا إله إلا ثاني كسنزبا بطوف وكسنزبا كنو كنسي إلا الله كجا كرساني كسنزا الله سبحانه وتعالى واستغفر لذنبك نيكيرانغا نيوكو غير الله كسوني وما زامبيغو وللمؤمنين نابكيرزا بنيكيرينيو وكبيرانغا بسبا الله بسوني وما زامبيغاوي والمؤمنات نابكيرزا بچارا ويباتي بكولي تشيمو والله يعلم الله من يبرونجي متقلبكم ويجي متامبوليرانغا مپakasa ومثواكم نوبutobwa mweje mudanga mugenzo okwebaka. Allah amanyi bulungi entambula yammwe nga mugenzo okupakasa ne byemukolerayo n'empakasa yammwe. Allah nga bw'agamba nti bali kubuuza mali wagipakasa otya ate bwe wamala ogifuna wagisaasaanyiza mu ki ebyo byonna abimanyi bulungi nga mugenzo okupakasa wamaswaakum ate n'ebaka yammwe. Allah amanyi bwe muddeeka mwebaka mutya abamu beebaka yadde ekiruto zukkako okusaala abamu beebaka neeyisha neekuyitako abamu beebaka ekiruto tusala tarawuya. Allah amanyi bulungi n'ebaka yammwe nga bw'amanyi bulungi enkola yammwe ey'emirimu ey'emisana. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون
ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. Allah subhanahu wa ta'ala wagamba nti wayaqulu alladhina amanu bagamba abo abakkiriza ekiseera kyatuukanga ng'abakkiriza batulugunyizibwa naye nga bagamba lwaki Katonda tassa tteeka litulagira kulwana nga n'abannanfuusi bali wamu n'abakkiriza nga bagamba bannange abasakkiriza batulugunyiza lwaki Allah subhanahu wa ta'ala tassa aya itulagira kulwana tusobole okubeera nga twerwanako. wayaqulu alladhina amanu abakkiriza bagenda ne bagamba lawla nuzilati sura singa batussizaayo essura namba فإذا أنزلت سورة نيسورة بتمر الجسة محكمة غير كريا إن ينلا برونج بتواجلا وذكر فيها القتال نتبيرا نتوجر الدمونتي كتساوى يكروان يتوسر تاندكو كروان نابتكرزا رأيت الذين في قلوبهم مرض ogenda n'otunuulira abo abalina endwadde mu mitima gyabwe endwadde y'obunnanfuusi luli babadde wamu nga balina abakkiriza nga boogerera wamu nti kale lwaki batulagira kulwana. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bwe mala nenzisa essuula eyo ntaddemu okulwana abannanfuusi abalina endwadde y'obunnanfuusi mu mitima gyabwe ogenda okulaba nga bo yanzuruna ilayka batandise okutunuulira nadhara almaghshiyi alayhi min almauti entunula y'omuntu abeera nga aziriseeko olw'okubeera nti azirisa ajali egenda okumulya. Omuntu agenda n'azirika nadda engulu nga ajali egenda okumulya entunula eyo gyatunula batunula abannanfuusi entunula eyo nga balabira ddala nti olutalo olugenda okubateeka mu kufwa. fa awla lahum ekyalisinza obulungi eri abakkiriza kiki ta'atun wa qawlun ma'ruf فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فأولى لهم ekyalisinza obulungi eri abantu abo ta'atun baali badde nga bagonda nnyo nga nabbi aleese etteeka ta'atun baaligonze wa qawlun ma'ruf ne boogera ebigambo nga birungi tebinyiiza mbaka tebinyiiza bakkiriza. faidha azama al-amru singa ensonga emala okkakata falaw sadaku llaha singa bakakasa Katonda kyayogedde lakana khairan lahum kyalibadde kirungi eri abantu abo. fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. fahal asaytum abange musuubidde mmwe entawallaytum bwe munaabanga mwesuuliddeyo ogwannaggamba nga temwagala kuteeka jihadi mu nsi musuubidde an tufsidu fil ardi ogenda mu maaso nga musaasaanya obwononefu mu nsi muno wa tuqatti'u arhamakum musitandike n'okukutulawo eŋŋanda zammwe musuubidde okubeera nti bwe munaagaana okulwana musuubidde okubeera nga mwagala bwononefu bwe buba bubukala mu nsi muno n'eŋŋanda okubeera nga muzikutula muleke okuyunga eŋŋanda zammwe ekyo musuubidde okubeera nga kimwagala muno kibeere mu nsi. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الذين لعنهم الله abo be bantu Katonda be yassaako ekikolimo kye abatayagala kubeera nga bawuliza kigambo jihadi mu nsi abatayagala kubeera nga obusiraamu butambula. fa asammahum Allah yabaziba amatu tebawulira yadde nga kungulu olaba nga abawulira naye amatu ag'omunda maggale. wa a'ma absarahum n'amaaso gaabwe ag'omunda Allah subhanahu wa ta'ala yagaziba bamuzibe kuno ku nsi tebawulira era kyobulaba bwe bali babayingidde omuliro bagenda kugamba law kunna nasma'u singa ku nsi twali tuwulira aw na'qilu oba nga tutegeera ma kunna fi ashabi sa'ir tewali yaliyingidde muliro sa'ir amatu gagenda kugguka ku lunaku luli naye nga kakati essaawa eno olaba nga abawulira tebawulira olaba nga abalaba naye tebalaba mazima. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن abantu abo tebasobodde kwetegereza Qur'an eno ne babeera nga bagira bagirondoola nga balondeera ebirimu Allah subhanahu wa ta'ala bayagala bakole ebitayagalwa Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga bikolebwa babireke ebbali nga tebabikoze tebasobola kwetegereza Qur'an eno. Amnandiki ala qulubin aqfaluha ku mitima gyabwe kuliko ebyaggalawo kuliko ekkufulu ezaasira emitima gyabwe tebasobola kubeera nga bategeera. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tebasobola kwetegereza Qur'ani ne balabira ddala nti si bigambo biyiiye nandiki emitima gyabwe giriko ekkufulu egyagisiba nga tegisobola kubbuka kubeera nga gisobola okulaba amazima. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم.
inna alladhina mazima abantu abo irtaddu abanava mu busiramu ne babeera nga bakyukidde ala adbarihim ku mabega gaabwe ne beekyusiza mu kitinga embazzi oluvannyuma lw'okubeera nti bakkiriza ate ne bava mu bukkiriza ne baddayo mu butakkiriza min baadi ma tabayyana lahumul huda naye nga bamaze okubannyonnyola obuluŋŋamu nti bwe buno ashaitaani sitaani eyo sawwala lahum yebalaze nti ekyo kyebakoze kiri saawasaawa kyebakoze kyekisinga obutuufu wa amla lahum era yebawa essuubi ly'obuwangaazi obungi nti ekyo tofaayo tukyalina ebiseera mu maaso bingi waliyo byokyetaaga okukola bingi nnyo omuntu ayinza okubeera nga asiramuse ate n'ava mu busiraamu n'addayo sitaani neemulaga nti okuddayo kyekisinga obulungi era neemuwa essuubi nti kasita okyali mulamu. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ذلك يشكر بيتشو بأنهم كروكبانغا قالوا بارغا كنسينغا بوغيرانغا bagamba للذين كرهوا ما نزل الله nga boogera n'abo Allah subhanahu wa ta'ala beyassaako obusungu bwe abatayagalanga amateeka karihu ma nazzala Allah baatamwa Allah beyassa abasajja abo abaavanga mu busiraamu ne babeera nga baddayo eri abayahudi ne babeera nga baddayo eri abamushirikiina baali nga batamiddwa katonda beyassa sanutii'ukum fi ba'di al-amr ne bagamba nga abatakkiriza tujja kubagonderangako mu nsonga ezimu nga mulwanyisa Muhammadi wallahu ya'lam israrahum Allah amanyi ebyama byabwe bakola biba bye bakola nga balina abayahudi ate ne bye bakola nga balina mu abimanyi abantu basobola okubeera nga kungulu akulaga kirala ng'ate ne kyakola kirala ng'alina abatakkiriza. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فكيف أقول gutya إذا توفتهم الملائكة singa bamalayika balibeera nga batuuse essaawa ebajjamu emyoyo y'abantu abo yadribuna wujuhahum ogenda kubalaba nga bamalayika bakuba feesi zaabwe n'obusungu obw'ekitalo olw'ekyo kye baakola wa adbarahum nga babakuba n'emabega waabwe nga babatulugunya nga babassaako ebibonerezo mu feesi zaabwe babakuba empi nga babassaako kibooko emabega mu migongo gyabwe nga babakuba olw'okubeera nti baatamwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yassa ne babeera nga baagala okolagana n'abali agala okugjawo obusiraamu abalabe b'obusiraamu nga kungulu batulaga nti basiraamu naye munda nga basekeetirira obusiraamu. Allah agambye ebyama byammwe mbimanyi naye mulinde essaawa y'okufa. Bamalayika bajja kubakuba mu feesi zaabwe empi, bamalayika bajja kubakuba emigongo gyabwe embooko. Allah subhanahu wa ta'ala agambye ekifaananyi kigenda kuba kibi nnyo omuntu yali badde nga asaba Allah afe nga musiraamu. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Wati Allah subhanahu wa ta'ala alibatuusa kubonerezebwa okw'ekika ekyo dhalika biannahum ittaba'u ma askhata Allahu bagoberera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yateekako obusungu bwe. Allah subhanahu wa ta'ala bye yassaako obusungu bwe ng'okulya ebisiyaga ng'okukola ebikolwa by'obwenzi ng'okubeera ng'abantu banywanga emyenge nga bo balaba nti kyekyali ng'ekirungi ku nsokkola. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bagenda kufa mu ngeri embinga eyo okubeera nga bagobereranga ebiriko obusungu bwe. Wakarihu ne batamirwa ddala ridwaanahu awali katonda by'ayagala by'asiima. Allah subhanahu wa ta'ala bye yabasiimira okubeera nga babikola, yabasiimira okuwasa ne basiima bwenzi, yabasiimira okubeera n'abakyala ne basiima ebisiyaga, n'abasiimira okubeera nga basoma Qur'an ne babeera nga babivaako basoma bukedde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba karihu ridwaanahu baatamwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yabasiimira fa ahbata a'malahum emirimu gyabwe egyali emirungi n'agisazaamu ne batuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga bali kulooza. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض ناندي كبروزا على بين متما جامو برود بوب النفوسي أن لن يخرج الله أضغانهم. الله سبحانه وتعالى تسبر كفر ينايو لسا وبن نفوسي بابوي انجي باينا متما مبيجي باينا كبسلام تسبر كبيرانغا جولسا أبكريزا نابسوازا ماسوغا أبكريزا نبابتغيرا نباغانتو يومن نفوسي الله تكسبرا. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولو نشاء السنغة والتواغد
Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi we la arainakahum twalibadde tubakulaga nti oyo munnanfuusi n'oyo munnanfuusi bal araftahum walibadde obategeera bulungi era ojja kubategeera bisimanhum ojja kubategeera balina obubonero nabbi sallallahu alaihi wasallam yabutulaga n'agamba ayatul munafiqu thalathan obubonero bw'omunnanfuusi mumulabiranga ku busatu idha haddatha kadhaba bw'abalimba nti nja kubakolera kino abalimba wa idha wa'ada akhlafa bw'abeera ng'alaganyisiza yawukana n'endagaano wa idha utumina khana bw'abanga abeera yeesigiddwa kumpanya ebyo byonna bw'ogenda okubigatta ebisatu obisanga mu bannabyabufuzi nga bazze okubeera nga basaba obululu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tusinga twali twagala twabali bakulaze naye situjja kubakulaga olw'ensonga omuoba endala. Allah subhanahu wa ta'ala n'amulekerawo chansi gyojja kubategereranga bisimahum ku bubonero bwabwe era n'obubonero obwo nabiyuna Muhammad n'abutunyonyolanga hadisi bw'ojuwulidde egamba wala ta'rifannahum era ojja kubategeranga fi lahanil qawli mu ngeri gye banaakyusangamu ebigambo byabwe. Omuntu ayinza okubeera ng'omutegeera nti ebigambo byayogedde tali siriyasi n'abeera ng'akugambye nno kati ngaffe abasiraamu nga bw'otulaba bwe twasigalira emabega ngaffe abasiraamu n'abeera ng'avvoola ng'eddoboozi erikulagira ddala nti awagira abatali basiraamu kusinga bw'abeera ng'awagira abasiraamu enjogera zayogera zijerega obusiraamu kusinga bw'abeera nga abuwa sapooti. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ojja kubategeera ng'abannanfuusi mu nkyusakyusa y'ebigambo byabwe nga babyogera bigwa olubege. Wallahu ya'lamu Allah amanyi a'maalakum emirimu gyammwe gyonna amanyi buli kye mukola nti ekyo kikyamu amanyi kye mukola nti ekyo kituufu. Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna abimanyi. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. Allah subhanahu wa ta'ala agamba walanabluwannakum tujja kubagezesa ebigezo byaffe nga bingi hatta na'lama twagala tulabe almujahidina minkum abanaabeera nga bali siriyasi mummwe nga basazeewo okulwanira mu kkubo lya Allah wasabirina n'abanaabeera nga bagumiikiriza tujja bategeera wanabluwa akhbarakum ate Allah subhanahu wa ta'ala agamba tujja kubagezesa mu bigambo bye mwogera tujja kwolesa eri abantu ebigambo byammwe bye mwogera babirabe babeere abajulizi. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wakuli imalu bagamba abantu bakole fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun abakkiriza ne Allah bajja kulaba emirimu gyamwe bagiweeko obujulizi mujja kwogera abakkiriza bajja kubeera wa nabluwa akhbarakum enjogera yammwe Allah subhanahu wa ta'ala ajja gyolesa eri abakkiriza bagirabe enjogera yammwe ajja gyolesa eri abantu abatali bakkiriza bagitegeere nti yayogedde si musiraamu oba musiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nja kubateekako ebigezo byange sobole okulaba abantu abamalirivu sobole okulaba abantu abagumiikiriza sobole okulaba abantu aboogera amazima. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إن الذين كفروا مزما بتكريزا وصدوا عن سبيل الله نبابيرanga baziza abantu okubeeranga bagoberere ekkubo lya Allah ne balikolerera okubeeranga baagala kukyamya bukyamyi busiraamu bateeka misampu mu kkubo lya Allah washaqqu rasula ne babeeranga bejja ku mubaka byasomesa si bye bakola embadi ma tabayana lahumul huda naye ng'amazima gennyini bamaze obunnyonnyofu we buli okubeera nga babutegeera la yadurru llaha shay'an tebalina kye bajjakosa Allah wasayuhbitu a'malahum emirimu gyabwe agenda kugisazaamu gye bali babakoze emirungi. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أبانجم وابكرزا أطيعوا الله مكوندر الله وأطيعوا الرسول مكوندر مبكا ولا تبطلوا أعمالكم تمجزاكو كونو نمري مجمع kubaji jakono ne kasinga munajemera mubaka ebirungi bimukoze bijjakfa singa munajemera Allah ebirungi bimukoze nabyo bijjakuberanga Allah bisazamu. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. إن الذين كفروا مزنا بتكريزا وصدوا عن سبيل الله نبابيرanga bazikiriza abalala okubeera nga babeera bakwata ekkubo lya Allah baliteekamu emisanvu
thumma oluvanyuma maatu ne bafiira ku mbeera eyo nga tebeenyeza wahum nga nabo bafudde kufaaru bakafiiri abannamaddala. Omuntu alifa ng'afiiridde ku bukafiiri, omuntu alifa nga teyeenenyeza mbeera gy'abaddemu, falan yaghfira Allahu lahum, Allah abantu ab'ekika ekyo si mweteefuteefu kubeera nti abasonyiwa. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا temwenyoma nga nemwenafuya wataduru ila silimi ne mugamba omulabe wammwe nti muwanise mugende mukkaanye naye muleke okulwana. Wa antumul a'launa mukimanye nti bulijjo mmwe muli waggulu kubanga Allah alwanira ku sayidi yammwe. Wallahu ma'akum, Allah abeera nammwe. Walan yatirakum a'malakum, tajja kusaza mu mpeera za mirimu gyammwe wadde okubeera nti akendeezaako. Buli muntu ajja musasula museera nga tamukendeezezako ekyo kyabadde asuubira, okujjako okusanga ng'ayongeddeko ekyo kyabadde asuubira okufuna. Allah atugaana okubeera nti tusalendenga twewaayo eri abalabe baffe ne tuwalika nga situnnaba kubeera nga tulwanagana n'abalabe baffe, titwewangayo eri omulabe kubanga ffe ab'amaanyi, kubanga Allah alwanira ku sayidi yaffe. Ate bwe tuba tufudde oba nga tuwangadde empeera z'emirimu gyaffe gye tusuubira okufuna mu jihaadi gye tuba tulwanye, Allah tagenda kendeezaako, agenda tuwa musera. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إنما الحياة الدنيا mazima bulamu bwansi eno bw'oba oyagala butegeere nti laibun bulinga muzannyo tuzannya buzannyi, wala hawun bintu byakulya bulamu kwegayaaza. Wa in tu'minu, naye bwe munaaba musazeewo okubeera abakkiriza mmwe temujja kuviiramu awo. Watattaku, ne mubeera nga mutidde Allah subhanahu wa ta'ala tajja kubeera nga abasuula ettayo. Yutikum, ajja kubawa ujurakum empeera zammwe. Wala yasalukum amwalakum, Allah subhanahu wa ta'ala si mweteefuteefu kubeera nga buli ssaawa abasaba emmaali yammwe. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. Yasalkumuha, singa Allah akigezaako n'abeera nga abapeekalunye nga buli ssaawa ayagala mumuwe emmaali. Fayuhifakum, n'abeera nga tabaweeza. Tabkhalu, mujja kukoowa kubanga mujja kukodowala. Omwoyo gw'omuntu Allah subhanahu wa ta'ala yagukolanga buli lw'ogupeeka ekintu n'obeera nga tuguwummuzza gukoowa ne gubeera ng'ekintu ekyo gukitamwa. Ne Allah subhanahu wa ta'ala taliredde kubeera nti buli ssaawa buli mulimu abagamba muguteekemu ssente kubanga akimanyi nti singa abapeeka n'ababeeba essaawa ejja kutuuka mubeere nga mukodowola. Wayukhrija, ate abeere ng'afulumya adghanakum, enziro yammwe ebadde munda nga mugikwese olw'okubeera nti mwekyayi temwagala kuwaayo. Mujja kutuuka ekiseera mutandika okufulumya ensaala yammwe, mutandika okufulumya enziro yammwe ebadde mu mutima, mutandika ojjoleka nga mwerwanako olw'obutayagala kubeera nga babapeeka ssente. Omuntu yenna Allah yamukola nga ayagala kufuna bufunyi so si kuwaayo, naye buli lw'omutulugunya akyawa okuwaayo n'atuuka n'okubeera nga ayoleka ekyo kyabadde akwese mu mutima gwe. Era kiyinza okkigeraageranya nti singa omuntu buli lunaku omusaba asobola okuvaamu ekigambo ekiri kuyimiriza kuva ku lunaku olw'otaddayo kumusaba, Allah kyatya nti sajja kubeera nga batulugunya nga abapeeka ssente kuba mujja kutuuka okwoleka ebyo mubadde musirikidde mu nda zammwe. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ها أنتم هؤلاء يمwe bebabo tud'auna abakoolebwa litunfiqu fi sabilillah, naye muweeyo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala tabagamba nti buli kimu muweeyo, wabula abakoowola nga kyabakoowoleramu mu kuwaayo kyasinga okwagala mubeere nga muwaayo, muwengayoko mu kkubo lya Allah nga mugenda okulwana, mugule ebyokulwanyisa, mugule ensolo kwe munaatambulira, mugule ebiso, mugule obusaale, ekintu ekikwatagana n'okuwaayo fi sabilillah mu kkubo lya Allah libeere nga litambula ligenda mu maaso, awajja kubasaba era abapeeke fi sabilillah. Faminkum, naye kizuuse nti mumwe mulimu, yadde nga tubasabye okuwaayo mu kkubo lya Allah,
kizuuse nga mulimu man yabkhalu abo abakodowalira ddala nga tayagala kumunyegako ku ssente ye ng'awulira nti ssente ye bwe bulamu bwe akuŋŋaanya atuuma ng'ateeka mu ki so ng'atamanyi nti azikuŋŋaanyiza basika. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bajja kujja muno mu nsi nga tolina kyotutte ate ssente ng'ozikuŋŋaanyiza mu halaali ne haram ate ozirekera abaliwo nga balamu bo bazibeere nga bazeyagaliramu bo bali halaali naye nga gwe bagenda kukubalako ebyo bye wakuŋŋaanya. Allah agamba nti mbagamba muweeyo mu kkubo lya Allah faminkum man yabkhalu mumwe nzuddemu abantu abakodowala waman yabkhal naye omuntu akodowala okuwaayo mu kkubo lya Allah فإنما يبخل عن نفسه أباكدوالي دمو يقوي والله الغني الله مكاكا تاينا بيتافو جتلي وأنتم الفقراء مضافا بيتاكا جاري وإن تتولوا نيبو من السوريا يبقامبا يستبدل قوما غيركم أجاكو فواني ساموا بانتو أبرادا أبدو مكاكو فوكو موافو أتابدو موافو فوكو مكاكا تكولي بيتواغلا ثم لا يكونوا أمثالكم أبقابتنا لي تاتي بجاكو بفاننا ببجاكو بيرانغا بيتواغلا بيباكولا أتم ويتو بجيو وبيرينغا مغينا مبيرين banna mwe bali libabaddemu ate bantu bateeke mu mwe gye mulina gye mubaddemu Allah subhanahu wa ta'ala ekyakisobola bulungi.